Okay, once again tukwaniriza ku program Sumulula tujaguza emyaka 7 wedu ejobulamu bwa Ssaabasajja Magulu Nyondo bingi bye tutuseeko naye olumu tu celebrating nnyo ffe ng'abantu ebitukwatirako ddala era yene ensonga y'ebyobulamu eyo omuntu asobola muno okola birthdays ne basala cake ewuwe ne happy birthday happy and all that, but sometimes it has nothing to do with you. Kabaka's birthday, it has a lot to do with us. Naddala kwene ensonga y'emisinde kubanga tukimanyi ssente ezivaamu zigenda mu byabulamu bingi nno mulimu endwadde wano tugenda bakebeza hepatitis ne bakebeza kafuba ne bajjanjaba kino ne bajjanjaba kiri misujja and all that naye ojja laba nga ate ensonga gye zisinga okukulembeza eyo y'obulwadde bwa mukenenya. So ezo zonna ssente eziva omwo nga tumaze okugula bukitsi buno ne twetaba mu misinde gy'amazaalibwa tezikola ku bulwadde bwa mukenenya bwokka wadde nga ffe kwe tutunuza kamera. So munnange twagala kubugoba kawuka ako biri by 2030 nga tuli AIDS free naye tugenda kukola tutya nga tugenda okumanya status zaffe nga tumira eddagala nga twekuuma nga tuba beesigwa n'ebirala. So gye emisinde bw'ojja n'ogula kit ya Kabaka birthday run oba otadde omumuli ku kulwanyisa akawuka ka mukenenya genda wonna w'omanyi w'osobola okukafuna ogenda ku simu ya Airtel n'ogula ka kitiko ogenda ku maduuka ga Airtel gonna okwetoloola eggwanga ojja no ku terefayina osobola wabweru okugeti ya terefayina osobola okugenda ku Fabulous Freeman Hypermarket ne amatundira amalanga wetunaba tujja tugamba osobola okufunayo kit. The earlier the better. Mulimu abakozi ba business bajja kujja muneba butuguleko ku mitwalo 2 ku lunaku olusembayo bajja buguza mu mitwalo 5 ate awo tuba tetubiriimu kakati kagule ng'obudde bukyali ennaku z'omwezi nga 6 omwezi ogujja tudduka emisinde gy'ebyobulamu abantu abatandise oggula emijoozi naye kujja Nakalema ne tiimi babadde wano ne bajja n'ogula emijoozi tweyanzege nammwe abali eyo twabategeeza ab'ebitongole osobolera ddala okugula omujoozi n'ogulira abantu so ebitongole ebyenjawulo ndabeka aba UPPS Uganda Public Publication baguze so tukyagenda ddala maaso nga ate emijoozi gituukira ddala awo woli kale tubaaniriza amakya g'olunaku olwaleero mugere efaanaganirako ddala bwetyo enkuba etonnye era tugenza okukeera nga ab'emmotoka bali 5 nga baploti bali 4 bali 3 naye abaploti nabamwe abatali ku bwangu abatali baavu beebase mu ploti zaabwe bazimbamu ennyumba zaabwe tewali kibapapya bakuba amazzi anti teri kibapapya bali n'enkuba ekeere bagende bakole kubanga bwe baba bakubanja omuzigo nga bakonkona ovuga emmotoka eno genda n'onoonya ssente kibulanga ziri 5-3 kubanga babadde bakulembedde so obeera mu kayumba kaako sikulinaako buzibu kati ye ekimupapya tagenda sasula rent banange okuzimba kulungi enkuba tennakukuba kale byonna birungi tweyambe bweyambi ow'emmotoka atwaleko kuwa poloti tomanya naye ali kusuza nga owa poloti anaakuwa ekyolooni woonaafuuyisa kale kaakati tutandike nno ebiri ewa Ssemakadde si birungi. Kaakati omulamuzi Ronald Kayizi owa kkooti esookerwako ya Buganda Road omwezi oguwedde yayisa ekiwandiiko bakuntumye ekikwata omukulu ono Ssemakadde era nga ye pulezidenti wa Law Society. Kaakati no munnange Ssemakadde bukyanga bayisa ekiwandiiko ekimukwata talabikako. Kaakati olunaku olw'ejjo omulamuzi Kayizi yazzeemu era n'atuula n'agamba nti kirabika gwe natiisako ekiwandiiko bakuntumye akwatibwe ayeka mu ggwanga takola ki kaakati oluvannyuma lw'okutegeera nti mu ggwanga taliimu n'asaba poliisi y'ensi yonna Interpol etuyingire mu nsonga zino. Yakola ki? Jjukira omusango ogumuvunaanibwa kwe kudda ku muwaabi wa gavumenti Jane Francis Abodo n'amuvuma ebigambo byekananga erinnya lye antagadde bulungi nnyo ebeera double tragedy erinnya eryo gumu Abodo mwana ataka okuma ebigambo ebinene weebiti. So kaakati olunaku olw'ejjo omulamuzi Kayizi yayisiza ekiwandiiko bakuntumye omukulu oyo akole ki akwatibwe. Kaakati nno munnange oluvannyuma lw'okuyisa ekiwandiiko kyo twagala okwebuuza kaakati polisi y'ensi yonna yeekola etya
abakugu ne batugamba nti ekisooka mulina okukakasa ensi mwali mumala okukakasa ensi mwali then ne muteeka ekiwandiiko kibakuumi ne kiteekebwa mu ggwanga eryo tutegedde nti ali Rwanda then muweereza ekiwandiiko kibakuntumye e Rwanda kati bwakwatibwa ate tatikkibwa butereevu kooti eyeeyo erina okutuula omulamuzi n'abituulamu n'awulira enjuyi zombi kubanga onayinza okuba yabyogera ng'akozesa ddembe lye ery'obwebanga erimuweebwa constitution mutegedde bulungi kaakati awo bwe bamala okukakasa nti agwanidde okutekkibwa olwo n'ateekebwa kwetokota era n'atuuka mu ggwanga gy'ayagalibwa oba gy'azza emisango kaakati no munnange yaloopebwa ttone tumukunde ne byamazima Joshua era nga bantu balowooza nti nno ayina okubeera ng'ate abitebya kaakati no guno si gwe musango gwokka oguvunaanwa Ssemakadde jjukira n'omulamuzi wa kkooti enkulu Musa Sekaana naye amala dda okuba nga amuteekako ekiragiro kibakundumira nga naye agamba nti omukulu ono alina okuba nga akola ki era si musango egumu nakyo misango nakyo miki mirala munnamateeka we agamba nti nno kati guno omusango guli mu kkooti ya Buganda Road nti baali bateekayo dda injunction mu kkooti enkulu nga bagamba nti tebagwanidde kubanga bamuvunaana misango egifaanaganako ki bwe gityo kati ng'agamba nti twandisose ntuwuliriza ebiva mu kkooti enkulu nga omulamuzi ono tannayisa kiragiro ekyo naye kakati we are to find out Ssemakadde anaakwatibwa oba taakwatibwe naye nga sofa bye tulina awo abalamuzi we beesibyawo ku musango gw'okugamba nti okuvuma gwa Sseema omumwa gumuzaalidde ebizibu naye omulamu gwa mulimu emisango n'agasango otyo kale bwe tweyongerayo tuli wano bannayuganda tubadde tu experiencing road shading abantu abasinga I think it was worse on Sunday olunaku lwa Sunday waliyo omupiira gwali gwa Saturday Man U walakubafafe tulina standby generator simanya actually that day waliyo match ya Arsenal ne Man U abantu abasinga omupiira bagulabira ewantu nga waliwo generator naye kati nze nga gyempangalira ate nali manyi ogendera n'abantu aba areas ez'enjawulo ndaba nnyo ku X abantu bwe basinga complaining banaye amasanyalaze walako ne ku tweet ya Shiba ngagamba baali muwadde obwa ambassador masanyalaze malala yali kumalala waliwo yali amukubyemu pulaga nakaweri bane mu mutwale empula kakati oyo yamuteekamu pulaga nga oyo era ye yennyini yalina omuwa amasanyalaze afune ku bulamu kakati munnange ensonga zino ziyinza okuba zeekuusaana ku bino ebigenda mu maaso umeme tusavinze emyaka 2 mu bweddu yajja nga 1st March 2005 banaino abantu nga olabyeko ku umeme nolabako ku UEB nolaba ku UDCL neera ng'owulira okyali muto banaye mulimba nnyo na kaakati nno munnange ate umeme no yasavingako ko yaddako buzi kisanja kyakubiri kyekino ekyasooka nga mpulira ng'eyaliwo eddako kaakati munnange ekisanja kya umeme gavumenti yagitegeeza omwaka oguwedde nti luliba lumu nga Maachi ejja kweyozeza emyaka 2 esibemu ebyayo egende era ekitongole ekiddize gavumenti ekimanyiddwa nga Uganda Electricity Distribution Company Limited UEDCL kaakati munnange wetwogerera gavumenti eyina okugula mu business bye tuyita someone buying out your business naye de lulimi we bakikozesa eno waffe mu basuubuzi naye ku goodwill kati eno mu lulimi lwa gavumenti mu sentence bakiyita buying out so government has to buy out zino office za umeme zibadde bakoze bazigenda bazigalawo I know bagenda biguza gavumenti naye kati umeme eyina sente zeyagala ate umeme singa yasiibula ne gavumenti yali tedi ready ne babongezayo kebbanga kakati munnange wetwogerera okusinziira ku officials from Electricity Regulatory Authority ERA bagamba bakkiriza they have admitted government eyinza okuba tedi ready okugula ate nga nayo yeetaagamu machas nti seimoze mu bizinesi yange n'ongula goodwill oyinza ate naawe okubako byeyagala otereeza okuteeka mu bizinesi okusinziira ku umeme ekooye nga walaba bino ebyajjawo government merging government yediza ebintu ebisinga so I think umeme erimu energy
erimu energy era line minister Ruth Nankabirwa era naye ategeeza bulungi nnyo nti ate sente waliwo sente parliament ze yayisa eziri mu supplementary budget zaali actually ziri mu obuwumbi bayisa trillion 12 nga kuno 725.42 billion zinagenda muki mu UEDCL okubeera nga basobola okubayinga out umeme. However, line minister Ruth Nankabirwa agamba sente ezo ziyinza n'okweyongera. Saa zino wetwogerera umeme yeetagisa 695.5 billion boze beetaaga umeme government zeyina obbagula ate nga nayo government yeetaaga 182.1 billion okubeera nga bongeramu basobole okubeera nga basobola okusobola okutandika ku kitongole nga bwe bandikyagadde okubeera nga bannayuganda amasannyalaze kati awo wewali akati ekibuuzo mu kaseera nga umeme ne gavumenti bakyanoonya seera tulina okusasula amasannyalaze kati saawa zino balina okubeera ready ti by the time umeme wehandingira over munnayuganda tataataaganyizibwa kati awunze kyetutamanyi yakawafa agenda sigala ng'ali considered bagenda tutandikira ku biriwo kubanze nze kyenjagala omumanya ekikuuzo saga bintu bitali mu mateeka umeme terina ndagaano gyekolerako nga ne gavumenti teri ready waki tusasula amasannyalaze nga tumanyi gwe tugasasula tekiri minister in line minister kyagambye nti sente ezo ziyinza okweyongerako because umeme is still serving Ugandans until the 31st contract ye seimo bwebeera ng'egenda kuggwako togamba nti eno wiiki ne bwesikola kasa contract yange eggwako ng'omwezi mbadde njagala nti engeri gye tutalina bukulembeze bafuleke bano bafuluma nga 31 tuyisiganyiza ku mulyango yes they have to hand over so emirimu tegisobola kuwummula naye okusinziira ku masannyalaze engeri gye gatandise okugendamu wadde nga Auditor General Edward Cole ennaku z'omwezi nga 28 today's 20th agenda kujja ne final report ya sente mmeka government zeyina okusasulira ddala umeme. Okay. Kakati ate mu mbeera efaanaganako biri bintu byongedde. Kati awo simanyi oba tugule yakanga mungi kuba ate nayo yinza omugula ate ne batamukonsidering. Ekibu kati ekirala webanga tebannakwatagana ku nkula kati ababba babadde bakyasobola kujja tukwata. Pozi mwina akatu kamwe kalike mwagula amasannyalaze gamwenga mangi ona abali ku direct omuna Uganda tafugika bana akali ku direct nga bajjoba waayo ebintu byabwe era bakugamba nti abamwe bajja ne mujjayo solid ne bayitamu nga temugayina ne babaka babu ne mugazzaako obwetwaze obuli mu ggwanga buno buli omu alina ofisi ye tebe yabagulya ekyatulemeredde naye bisigadde mwefuga kakati mu mbeera efaanaganako bwetyo wandibadde olowooza nti amasannyalaze we gandiganye awali amafuta otist tado bazinabazaaka naye kakati tulina omudumu guno gwa East African crude oil pipeways eri mukola ki mu kusimibwa kakati tetumanyi waki abavubuka naddala abavubuka sibasanyufu n'omudumu guno ogusimibwa weeks bbiri ng'emabega abavubuka 11 bakwatibwa nga bagenda okwekalakaasa ku kitebe kya European Union. Lwaki? Tebagala kulaakulana. Bakakanya kusima mudumu guno bagamba nti gwine eje gutatanamu obutonde bwensi. Kakati nomulani n'olunaku olw'ejjira lw'ekibinja ky'abavubuka kyazze ku National Theatre bajjanga boogera oluzungu nga balowooza bayimbi ne beekuŋŋaanya ne bafuluma nga balowooza balina gye balina ebizibu byabwe gye batwala kumbe baagala kwolekera Parliament. Abaserikale bagenza okuyiraba nga bagamba nti simanya EACOP must stop because bitya nga tebaagala kuyingira Parliament. Abaserikale babadde abavubuka nga 30 ne bakwatako abavubuka bana ne badduka. Kati okusinziira ku mwogezi wa poliisi Luuko Weesigira agamba nti bano bakutwalibwa mu kkooti era omusango ogenda okubavunaanwa kwe kukola possession nga tebategeezezzaako poliisi. Ntegedde bulungi. So kakati awo nno nawe tuli tetumanyi lwaki abavubuka omudumu bagugaye ate n'omudumu nagwo nteguteguggu. Kakati gwatandika nga wagunyumiza dda. But also
of course ebintu bino birina okubeera tested ettaka omudumu egwino yita and all that tinawe twandibadde tulisimbako ki lirina kuba nga lya ddungu kyolanga abaalabu abo be bakola ennyo amafuta ettaka lyabwe liri useless terina ki of course obutonde bw'ensi busobola okubeera affected naye ate through what nti kyekisinga okubeera affected ebintu bino bye tusimbako ffe abalimi so lirina okubeera tested okulaba nti bwe bayisayo tetubeera abantu tebakosebwa ebyo naawe biri tugenda nuza kwetoolamu katono nnyo nga bw'obwatula bingo *238*10# tulina emitwalo 20 mu ssaawa eno esooka mu dakiika 5 eziddako ngenda kubanga nkwayo emitwalo 10 kakati kwata essimu yo kati enamba yo girabyawo ku screen yo eri *238*10# awo nno bw'omala okubwatula bingo ogenda ku standing emikisa egy'okwewangula emitwalo 10 amakyago olunaku olwaleero gy'okoma okuzannya emikisa gye gikoma okweyongera kale tandika okubwatula bingo nga bwe twetooloolamu ate tugenda kubanga tukomawo n'omuwanguzi